live Kisoro. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ali Kisoro olwaleero. Tuli live webale nnyo okulaba. Sharinga, likinga, subscribinga. Sharinga, likinga, subscribinga. Tereko ka message. Webale nnyo okulaba Uganda yaffe. Tuli Kisoro. Kisoro. Kyagulanyi Mutembo. Anti laba. Mutembo ayingidde. Huyo. Oyo mwana jemula bipande oyo. Kisoro basebo ne banyabo. Subscribing omukutu ogw'ensonga. Tuli Kisoro. Bakoze buli kimu amagye mwagalabye. Buli mamba eri mu Kisoro naye abantu baganye. Buli mamba yonna gy'omanyi, buli kyakulwanyisa ky'omanyi kiri Kisoro. Naye laba abantu balabye okumagala. Buli kyakulwanyisa ky'omanyi, buli mamba gy'omanyi eri Kisoro. Naye abantu baganye. Buli kika kya mamba kiri Kisoro, nkiddamu buli kika kya mamba kiri Kisoro. Naye abantu baganye. Tuli Kisoro, sharinga video, likinga, tekako message, subscribinga. Omukutu gwa Uganda yaffe. Subscribinga laba. Ono Kisoro. Vibe Kisoro nyogoze buzibye tata. Obudde buzibye anti ono kasita kuba ovulo manya. Kasita kuba ovulo. Ekiddako kimanya. Wano tetuli Kampala, tetuli Wakiso, tetuli Masaka, tetuli Mukono, tetuli Jinja, tetuli Mbale. Tuli Kisoro. Kilomita e Rwanda nengerawo. Nengera Rwanda kati nengera Rwanda. Neraba omuntu. Batugamba nga mbwakoma Buganda. Bano bali Kisoro. Ngambye laba ate tetunatuuka no gye tulaga. Soko laba laavu. Allah. Kankutunuze koko. Kyemulaba kyenda baba nange subscribinga, likinga, werezako message. Tuli Kisoro. Sultani Tana ali ku kadi ya NUP. His Excellency amubeereddemu olwaleero amugamba tugende tunoonya akalulu ka NUP. Kisoro for Tana. Buli muntu bwagamba Kisoro for Tana ojja wulira.
subscribinga olaikinge, subscribinga olaikinge. Kisoro fotana, Kisoro fotana, Kisoro fotana. Yono Bobi Wine Mitembo uno mukisolo ngugambye wano ne Rwanda nengerayo naye uno kisolo. Mwebale kulaba, mwebale kubeerako, mwebale kulaba, mwebale kubeerako. Laavu singule, buli kyakulwanyisa kyonna kiri mu kisolo. Abantu baganye, bamanyi kye baagala, bamanyi kye baalonda. Wadde 10 tewali abuwadde 10 buli ali wano tewali gwe bawadde 10 tewali gwe basuubiza sukaali tewali gwe basuubiza kawunga yadde ebijanjaalo wabula babasuubiza kibooko naye bakulaga nti kale kamutukube naye ffe wetuli Kisoro bagamba bakooye ejjoogo bannakisolo bakooye ejjoogo bagamba kyekiseera ekimala kimala. Kyagulanyi Mitembo jjukira akyali mu kutalaaga eggwanga ng'abuusa abantu be nga buli kimu ekigenda mu maaso. Wiiki ewedde twagimazeeko tuli Soroti kakati tutandikidde Kisoro ng'essaawa Laba laavu Kisoro tuli mu kabuga ak'Ekisoro. Pulezidenti yajja wano le banominatinga wennyini naggulawo ofiisi n'abagamba ebisigadde tugenda biraba akomyewo. Baliwo abawoozanga Kyagulanyi w'e Kampala mbu Kyagulanyi wa mu Buganda. Uyo bano bannakisolo n'Oluganda tebalumanyi, baagala kimu, bamanyi kimu NUP, bawulya kimu NUP, tebamanyi Luganda. Waliwo omujega gwe nawulidde mbu aba booda kakati tuli Rwanda era booda zazze kumpi tuli Rwanda kuba kilomita 2 akasozi kali temulengera kali eyo Rwanda eyo Rwanda mbu booda 50 mbu simanya zigirako abantu basatu kakati neno bavuzeeyo booda nabano ba booda nabano bafutu soja onawulira bija bagwako mpola bagenda kocha kati enkya bagenda kujja bagamba ky'abantu enkya bakampomedde bagenda gamba ky'abantu naye bajja bagenda gamba n'Ekisoro babatutte bino ddwaliro ebibaluma babimanyi bagamba ekimala kimala. Pulezidenti Kyagulanyi tuyambe ekimala kimala.
Kisoro buzibye. Kyenjagala okugamba nti ekisolo buzibye. Kyagulanyi nti bwatuuka mu katundu buzibirawo. Allah buzibye. Lewis Rubongoya, Alex Waiswa Mufumbiro. Antiraba. Wano tewali eno gwe bawadde 10. Allah. Okuva wano tewali agenda kufuna yadde kiro ya sukaali. Bonna bali ku lwalaavu. Laavu. Wano buli ali wano ali ku lo. Buli ali wano ali ku lo. Ayina ekimuluma ekimuleese. Buli omu ayina ekimuluma ekimuleese wano. Tewali gwe basuubiza kiro ya sukaali, tewali gwe basuubiza muceere, tewali gwe basuubiza wadde 10. Eno bagiyita natural love. Tuli kisolo. Ngambye tuli kisolo. Nkiddamu tuli kisolo. Wano si Kampala, wano si Buganda, wano si Masaka, wano si Kyotera, wano si Jinja, wano si Mbale. Wano tuli kilomita 2 okutuuka e Rwanda. Kyagulanyi ali Uganda yonna, buli omu amumanyi. Bano boolaba batambudde emmayiro kati ziweze 3 nga batambula naye. Tetunnatuuka. Laba gye tulaga. Buzibye. Nkiddamu tuli kisolo. Kisoro abatagimanyi ye disitulikiti esembayo okuyingira Rwanda. Ye disitulikiti esembayo ng'ofuluma Uganda oyingira Rwanda. Abantu beno babayita bafumbira. Olulimi lwe boogera baluyita lufumbira. Tuli mu kibuga wakati. Abantu bamanyi kye baagala. Tugambye buli kika kyakulwanyisa kiri wano. Mamba, emmundu, bomu, byonna biri wano. Naye abantu bagamba ffe kyetumanyi kyetwagala tukimanyi. Obudde bukutte. Ono bamuyita Mitembo. Sentamu Mitembo, Kyagulanyi Sentamu Mitambo. Bobi Wine alumbye. Yo gye tulaga mulabayo. Abajega muliwa mu Bobi Wine atambula ne boda kati bazivuze paka Rwanda twatambula n'abantu kati ekyabugenda gamba ky'abantu mwe omulimo muyina munene zembabuulira omulimo muyina munene bapropagandisiti omulimo muyina munene oyo ne bagita nacholafu teyabagula talina gwawawadde 10 ate talina gwagamba nti mperekera
nkiddamu talina gwawa wadde 10 talina gwagamba nti mperekera. Abantu buli omu alina ebimuluma bye bimujja ewaka, buli omu ekimuluma kye kimujja eka n'agamba kale kaŋŋende tutambuze message, kaŋŋende pulize message, subscribinga, likinga, weereza message, subscribinga, likinga, tuweereze message. Sound ali atya, kyetukola kyekyo kyennyini kyoyagala oba tukyuseemu. Abajega basiba bawooza Kyagulanyi akoma Buganda. Kakati mugenda kunnyonnyola Museveni ssente ze yabawa okusuula Nuupu gye muziteeka. Mugenda kunnyonnyola Museveni ssente z'abawa musuule Nuupu gye muziteeka. Kugambye wano tuli Kisoro. Kisoro ye disitulikiti esembayo okuyingira Rwanda. Ensozi ziiziri zenkulaga. Olusozi luli lwenkulaga luli Rwanda. Oba olulabye? Kakati wano Kyagulanyi. Wano si Kampala. Wano tetuli Kampala. Nkiddamu wano tetuli Kampala. Tetuli Buganda, tetuli Busoga, tetuli Bugisu. Tuli Kisoro. Kisoro ye Western Uganda. Eno Western Uganda. Western Uganda. Nkugambye wano ntambulawo okutuuka e Rwanda. Wano okutuuka e Rwanda ntambulawo mayiro 600 okuva e Kampala gye muwooza Kyagulanyi w'e Kampala. Busimanya Kyagulanyi abantu abasindika, busimanya abantu agenda nabo, busimanya abasomba. Kakati mugenda kunnyonnyola mukama wammwe bano bavuddewa. Mugenda kunnyonnyola mukama wammwe bano bavuddewa. Sasa yenna yakwata tenda y'okusuula Nuupu. Omulimu oyina munene, my brother, my sister. Omulimu oyina munene, kabi kasinge gugenda kulema. Suulawo tawulo. Omulimu gugenda kulema, nze nkugamba. Wenna alina tenda ey'okusuula Nuupu. Omulimu oyina munene. Nkugambye wano wetuli. Wano wetuli mayiro 2 okuyingira Rwanda. Wano NUP. Eno ye NUP. Ono ye Kyagulanyi n'Entembo. Mbatumirako mwenna bakampomedde Kyagulanyi akoma Buganda. Nyongera okutumirako Kyagulanyi akoma Buganda. Waliwo omujege yagambe mbu Kyagulanyi yatutte abantu e Kamuli. Mbu yatutte abantu 20,000 e Kamuli. Kakati wano nkugambye bavuze mayiro 600 okutuuka wano. Naye kyemufiiringa nkitegeera. Bijja kubaggwako mpolampola, mujja kukakkana, si mwe musoose. Bangi nnyo abakigezaako. Naye akasajja tekagenda. Si mwe musoose, mulyeko bwe mulidde nammwe mugende. Kaakati abawooza Kyagulanyi atambula ne bodaboda 5
kuliko abantu basatu kakati wano enkya mugenda kugamba ki anti edibate ey'enkya mugenda kugamba ki batumidde nnyo abakolera lihaso ku woteeri emu abakola lihaso z'okusula Kyagulanyi ku woteeri emu natero gibagamba mu maaso awo we bakeera ayinawo n'abatujoyininga tunula mu vidiyo onyonyole enkya kyogenda okugamba abantu sente z'omusajja mulina ozikolerera anti mwayagala bya bwereere mwayagala bya mangu Sultan Salim Tana ye candidate ali Kisoro eno kujukizaako yafiirwa omubaka Sala Mateke gye buvuddeko kakati tuli mu by election Sala Mateke yali akiikira disitulikiti eno ku kadi y'emyalemu kakati abantu bagambye leero katwesalirewo tukooye ejjogo kyekiseera obudde bwakinnyika ggobe mu lulimi Oluganda mu Lufumbira simanyi bwe kitegeeza obudde bwakinnyika ggobe ntegeeza obudde bwa mpewo enkuba obedde eri mu kutonnya era bano abantu abasinga bali mu mayumba gaabwe anti laba buli omu waali agamba kyekiseera yessaawa buli omu waali agamba kyekiseera yessaawa Sultan Salim Tana ye candidate owa NUP twagala Tana sise ulira baganye kiro y'omuceere bagamba embeera bwetereera ebyo tusobola obyetuusaako embeera bwetereera kiro y'omuceere tusobola ogyegulira buzibye nkiddamu buzibye weebale nnyo okulayikinga weebale nnyo okusubscribinga weebale nnyo okutugoberera tuweereze ka message kitambula kityawo sound clear ekifaananyi clear tuwabulemu awo tuweereze ka message batumirako mwenna abali ku mukutu guno Uganda yaffe mwebale nnyo mwebalire ddala basewo ne bannyabo mwebale kubeerako amaanyi g'abantu mbeera bwetambula wano mu kabuga k'Ekisoro abantu bangi sipiidi ntono getulaga tetunnatuuka olugendo lukyali luwanvu Tana si ssente massive crowd tumiddeko nnyo torutone tumiddeko nnyo abantu bangi jjukira mu kibuga kino okutiisibwatiisibwa kukyali kungi nnyo amagye ne poliisi bisazeeko
buli kyakulwanyisa kiri wano kutisibwatisibwa kungi. Bw'olaba omuntu asazeewo n'agamba kangobeere omusajja ono, omanya agamba ekimala kimala, omanya nti ekimala kimala. Si kyangu nnyo, mbeera ya bunkenke. Jjukira mu bitundu by'eno bimanyiddwa nnyo okubeeramu abawagizi ba NRM. Era omuntu asalawo n'ajja wano aba muzira. Eryaddala aba atuuse ku kisenge, aba atuuse ku kisenge ng'ayagala akole statement. Eno statement abantu bakoze statement. Western Uganda ebbengazi ya NRM, naye omwana agamba ajabuluzaamu. Kyagulanyi agiriko ajabuluzaamu. Webale nnyo okusiima sound clear. Kaakati awo kembaluke, awo kembaluke mbaweereze, awo kembaluke mbaweereze. Anti emwe bange, emwe bakama bange. Kulira Bugambye ntumirako mwenna be baawa omulimu okusuula Kyagulanyi. Baganda bange omulimu mukyalina munene, temugayaala. Omulimu munene. Ekiba kyetaagisa kusabayo kasente kalala mukasabe. Omulimu munene. Nkiddamu omulimu munene. Wano tuli Kisoro. Kaakati ekiboozi kya Kyagulanyi akoma Buganda, ekyo kyo kidibye, kyadibadda. Mwirabere creative nga Kyagulanyi kubanga si mwangu, mulina okubeera creative. Nkiddamu mulina obeera creative ennyo nga musula omusajja ono kubanga si mwangu nga bwe mulowooza. Nakyo love kintu kya butonde, kiri muli mu musaayi, kirina kwagala Ssaabasajja Kabaka. Kino kirina kwagala Ssaabasajja, kibali mu musaayi. Ono Kyagulanyi abali mu musaayi. Embeera weeri, ensonga weeri bati bamuwagira. Sooka olabe ekibuga bwe kifaanana. Eno no municipality ennamba, municipality Embu nnamba, terimu na street ziwera bbiri. Bagamba tuwagidde abasajja kuviira ddala mu nsiko nga tuli nabo. Kyekiseera twetegeere. Antiraba tuli Kisoro. Embeera bweti bweri babasabu
Bamuleka bamulinze mu maaso bamulinze mu Yes, tuli Kisoro. Kisoro banange simanyi lulimi lufumbira nandibadde mbawamu naye sirumanyi. Kisoro district. wali abantu ababasibeeri kalaba wali waliwo ababasibawo ate tuli Kisoro. Nkiddamu tuli Kisoro. Nkiddamu tuli Kisoro. Tetuli Buganda, tetuli Busoga. Abajega katuwe bali gababugumya abajega abawoza Kyagulanyi asomba abantu. Propaganda ku mulembe guno takyakola bannange. Omulembe guno propaganda takyakola. Akola kitono nnyo kati abayiro district yesembayo gye wandisuubidde nti abantu bawuliriza buli kyabulimba. Abatalina busobozi busobola kusengejja mawulire kutegera kituufu kyekino ekikyamu kyeki. Naye kaakati laba nkugambye eno ebiso esembayo okuyingira Rwanda gye wandisuubidde nti wakyaliyo abantu baffe abawansi abatalina smartphone abatalina intaneti, naye bakulaga nti propaganda takyakola. Bakugamba propaganda takyakola kubanga kiri kyabwe, obusungu bwabwe, okwemulugunya kwabwe. Be bagenda mu malwaliro nga tewali ddagala, ne basomeseza mbaana education temala, be bayita ku nguudo ez'ebinnya. Kaakati eyo meseji y'abantu. Bakoze buli kimu, ekisaawe batututemu kyeno bbali. Basebo ne bannyabo ekisaawe batututemu kyebbali. Tuli wano tufuluma ekibuga, tuli mu kufuluma kibuga, tuli mu kufuluma kibuga. Amagye ne poliisi bigobye abantu bonna bali mu kufuluma kibuga, naye bagamba tugende, bagamba tugende, bagamba tugende.
Ulira. Webale nnyo okusubscribinga, tuweka subscribe awo. Nyiga mu kabatoni ka notification. Buli we tuba tugenda okuweereza buli kye tuba tuddeyo ng'obeera okirabala. Guno omukutu gwe gw'ensonga. Nyiga kabatoni akakubagulizaako. Buli kye tuba tutaddeyo osobole okugendayo okyerabireko. Live bino si bya editi. Bino tebiri mu editi, ono si editi. Ekigambo kiri live si editi. Live si editi. Tugambe tuli live si editi. Waliwo abajega abamanyi okutula mu butambi. Live nga bwe kiri ku gulawundi. Abantu baganye tugenda mu kyalo anti laba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kisoro district. Olwaleero n'enkya tuli Kisoro. Ab'ebuyukwe mutulinde ku Lwokuna. Ab'ebuyukwe mutulinde ku Lwokuna. Ab'ebuyukwe mutulinde ku Lwokuna. Ab'e Nakasongola tujja. Ab'eggulu tujja. Ab'e Pakwaki tujja. National Countrywide Tour NUP. Naye ng'erimu n'akalulu. Kano kalulu. Bino epande byolaba. Kalulu. Omubaka ajjukira yali akiikirira wano Sala Mateke. Yafa gye buvuddeko. Mungu yamujjulula. Kakati ng'ekifo kirina okuteekebwamu omulala. Bana Kisoro bagamba leero wa NUP gwe tubatwala. Salimu Tana. Sultan Salimu Tana. Mwana w'Ekisoro. Ono kijjukira nti yakwata NUP era mu kalulu ka 2021 era yalina kaadi eno. Ewali abajega b'ennawulira nga bagamba mbu yavuddemu NRM. Nedda. Ono ye yalina kaadi 2021 yalina kaadi ya NUP. Ono ye yalina kaadi ya NUP. Kakati bagamba tufungizza naffe. Ono yalina kaadi ya NUP. Mwana muna struggle kubira ddala Makerere muna struggle. Waliwo abajega baali bagamba mbu yavuddemu NRM. Tebakulimba. Tebakulya ssente. Nabagamba abakozesebwa okusuula Kyagulanyi ne Nuupu omulimu mwina munene. Kubanga eno generation ndala mu nze kye mbagamba. Mubagala tana si ssente. Bagala tana si ssente.
kankana mweba etandise okukola ogwayo ogw'okutiisatiisa naye bano tebagenda. Kisoro buzibye, nkiddamu Kisoro buzibye, tetunatuuka gye tulaga, tuli bbalibbali eno gye basazeewo okulingiriza, gye basazeewo tuyite, tuli bbalibbali eno, tuli bbalibbali eno. Ekibuga amagye gakyefuze, ekibuga amagye ne poliisi gakyefuze, tuli bbalibbali eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abantu b'Ekisoro bano basajja n'abakazi abalimi era abalunzi. Ekirime kye basinga okwettanira okulima eno bwe bummonde obuzungu. E Kampala be balyamu chips, ekirime kye basinga okwettanira. Naye nga bagamba ensawo y'obummonde essaawa eno ya $3. Bwe kiba kyetayiza kwerera mwana school fees musasulira. Tugeze school fees wa kakadde. Weetaaga okutunda kumpi ennimiro nnamba okufuna school fees za ttaamu emu. Ebyo bye binyiza abantu. Ebyo bye binyiza abantu. Tuli ne Bobi, President wa NUP Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Tuli ne President Alex Waiswa Mufumbiro, Yeno Secretary David Lewis Rubongoya, Nubianili n'abalala nkumo ssebo ne bannyabo. Bwe tusebo tutambudde.
wonna w'osinzidde okulaba era okuwuliriza tukwebaza. Tukyali Kisoro, tukyali Kisoro. Tuyingidde, poliisi we yagambye okuba olukuŋŋaana. Omukulembeze ayogereko ko nabo, omukulembeze ayogereko ko nabo tulabe. Buli wonna w'oli w'osinzidde tulaba mu Uganda n'ebweru waayo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Abantu wa Bobi wajiddewa gasikulayo mu drone. Bamula yakubye ekikondo uganda yewana. Tukyali Kisoro, tuli mu kifo ekyategekeddwa okubamu olukuŋŋaana. Tuli mu kifo ekyategekeddwa okubamu olukuŋŋaana bassebo ne bannyabo. Kisoro district. Oli ku mukutu gwa Uganda yaffe, weebale nnyo okutulaba YouTube channel eno ey'ensonga. Subscribinga weesirikire, teekamu notification button buli kye tuteekayo ng'okiraba, weereze message, likinga. Weebale nnyo, weebalire ddala. Bataddewo stage.
Maama Kisoro munnamungi w'omuntu ayingira Maama Kisoro Maama Kisoro tugambe tekitera kusangika disitulikiti ng'eno ey'omukyalo bweti okuba munnamungi w'omuntu wakati mu kutiisibwatiisibwa naye abantu bagambye nedda ye ssaawa tuli Kisoro siteegi tebafunye na budde bugipanga bupanga siteegi poliisi yabaganyiza kupanga siteegi kakati yeno siteegi gy'olabaawo Alex Waiswa Mufumbiro agitesitinga sigadde mulimu People power! Our power! NUP! Everywhere! Chagulani! When I say Chagulani, you say our president. Chagulani! Chagulani! Kisoro Chagulani! Our president! Our president! Our president! It is bino si byakwetona na maganzi. I am requesting that we get this side. We all get this side. Alowooza nti bino byakiyita mu lujja. The president will look this side. Let us all get this side. Let us people power. Our power. NUP. Watu Alex Waiswa Mufumbiro. Everywhere. Mugamba abantu musembere mulize message ya president. People power. Let's get this side. Let's get this side, brothers and sisters. Kisoro wagwani, Kisoro wagwani.
Saawa yonna omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuka n'obubaka obw'enkyukakyuka ng'ate asabira na NUP. Yes, tukyale Kisoro. Tukyale Kisoro nagambye guno si kwetona maganzi si kementererwa mmeme wabula bya ddala.
wali nati akalulukani kana nati kazilani aganda akalulutukawadi akalulukani tuli kisolo saundi ekyankalanamu nembala neterera temutya saawa yonna pulezidenti alinnya akadaala abawo obubaka Viva tena Viva! Viva Bamulaze Viva! Viva Power! Basaba ne banyabo mukirize tusawe na kalutugambye kani abakyala akalulukani abaana akalulukani mukirize maikile sekretare general David Lewis Luongoya aje atwajulire ensonga people power our power viva Kisoro viva viva Kisoro viva viva tena viva people power our power iyo mana tusengira komeye Sekretary General Lewis Luongoya abayiyemu akeno ati naye weno egira nditako nevako abakobwa murakomeye abagabo mukomeye cyane people power murakoze cyane nta kibazo sha mwebale munonga kwakira president wanyu omumani mingi kati tindikuzagandaganda bingi ngenda kubegera presidenti azaije na kandidati umukobwa umwiza cyane kana president katile sawa Yes, President Afromane candidate way. President Afromane candidate way. Tuli Kisoro. Weza chikiriza tuli Kisoro.
oli alesi n'apakinga sayidi abafumbira baluyimbi olunaku lwafuna tuli Kisoro baluyimbi abaana b'ekisoro basazeewo red ogambye essanyu libadde lingi nnyo mu kibuga essaawa n'adirira abali mu kibuga beegerusanga ekigo ky'enkula ekibuga amaduuka gagaddwawo okutuusa nga zola olunaku lwakuna okugwa abaana b'ekisolo basazeewo okuttana Yeah. Mic check 1 2 1 2. Mic check Kisoro 1 2 1 2. Yeah. People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Our Kisoro Mario. murakoze cyane abantu ba Kisoro n'abakunda cyane murakoze omanyi owacu kamocha tufite kitundu bageta gifumbira murakizi gifumbira ni geto ya kamocha zeni mwana wa kamocha wagifumbira hukumani Ladies and gentlemen, nataka kuvuga urufumbira rute mete musekerera abakora nsobi ati uyu munsi mfite message mfite butumwa uva uwa mugore wanje muramwizi bamwitande aya Babi arama ubutumwa simu yange nawe ngacyayogora urufumbira ngacyarujukira abana bakisera muri yo abafumbira muri yo abacumbiri muri yo naye mujya kumvikiriza kadi Babi yayogera urufumbira zenjogera rugana na ki chicken in a big glass box over there, so only thing they have to pick up the phone them, yes sir. Abantu bagifumbira abantu bagisoro omanyi bwembera wano mbera ngaliye wafeye kamocha mu kifumbira tuli Kisoro kutwaniriza tuulize obubaka bwa president. Lero tusobode kuti naye yansabye tute message eno era nsaba munzikirize mbaweka message ka Babi katono nyonyo olwaleero. People power. Select David, turn the sound on. There is the microphone better.
Bobi nawe yogera mwana mwananiwe kuza ariko mumva ku mutima mbatekerezaho cyane nkaba nzashaka umunsi nkazaza nkabafata mu ngaro umwe kuru umunsi wo gutora n'uzagera mushaka ubutaka kuri ako gapapuro ko batereraho akarungu uzashake k'ubutaka umutaka aba ariwo uzashyiraho ikintu cyangwa aba ariwo uzashyiraho ikintu umunsi uzatora umutaka uzaba utoye amarwariro meza uzaba utoye ijwi ry'atana ajye mu pariyamenti none umunsi wo gutora ntuzagera twese tuzatora iki twese tuzatora umutaka imana ibankundire bayi People power, our power, NUP, everywhere. Murakoze cyane fiti. Okay, abantu ba Kisoro eko tunakamengeda kogera Uganda. Abantu ba Kisoro na Uganda mulumanye. Mubitegera. Tugenda kogera bugambo butono nnyo. Mwana kuba lero kandidate waffe Tana byonna agenda kubyogera. Kandidate waffe Tana byonna abimanyi. Naye mbadde nina okujja personally okuyimirira n'abantu b'Ekisoro, okuyimirira ne Tana, okuyimirira n'abavubuka, okuyimirira n'abakyala ab'Ekisoro. Okuma ebbanga ddene babadde batwawulayawula nti mwe mwina kubeera mu Eastern Uganda, mwe muli ba Eastern Uganda, mwe muli ba Northern Uganda, mwe muli ba Kapireno. Ebyo byaweddewo. Nze mbagambye ewaffe Kamokya gye nakulira bayitayo mu Kifumbira. Era ne bakyali bange baali bafumbira na batimbiridde ewaffe naye nga ffenna tuli Bannayuganda. Era ne bw'osanga ojja kusangayo abakyoli nga Dani Magic, ojja kusangayo abanubi nga Nubian Lee, ojja kusangayo abasoga nga Waiswa, ojja kusangayo abanyolo nga David Lewis Rubongoya, ojja kusangayo abanyakole, ojja kusangayo abantu bangi nnyo. But all of us are one people and one Uganda. So, njagadde mumanye nti mission gye tuliko nnene okusinga eno by election. Mujjukira nti ne mu kulonda kwa 2021 saasobola kwogera nammwe kubanga yali tiyagas n'amasasi. Batya nnyo okujja okwogera nammwe tubawe message, era njagala kwebaza Tana webale tuleeta Kisoro. Nga twagala tuwagire Tana naye nze nga njagala nakufuna chance babulire message eno. Singa bategedde nti ngenda bagamba bino ebintu tebangenzikiriza kujja.
wano kambi bagambe, are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Number one, ekizibu kya Uganda ye General Museveni kubanga emyaka gye gyayitako dda naye tayagala abaana bato batwale Uganda mu maaso. Ensi zonna zigenze zikyuka zitereza ebintu byabwe kubanga balina new generation, new blood, new ideas. Museveni takkiriza kubanga yalowooza ku ye na famire ye bokka. Abantu ba Kisoro, abantu ba Western Uganda, you are not different from the rest of Uganda. Batubeerera Kampala balowooza nti abantu ba Western Uganda bali bulungi. Balowooza amadwaliro gammwe gonna galimu eddagala. Balowooza amasomero gammwe malungi. Balowooza enguudo zammwe nnungi. Naye nayise n'atamayanga z'oluguudo tourist road olugenda paka mu Kayinga naye nga bamaze since 2006 babapromisi nga tebalukolamu. Kakati ekyo tekisobola kukyuka until you make a statement. Bwe muvuddeyo mwenna kati enkamera si za Uganda zokka naye the whole world is focused on Kisoro. For a long time Museveni abagamba bwe Kisoro NRM ijana kujana. Kakati ijana kujana. So you need to make a statement. Ate mwe mwesimye mwazala akaana kaakano kalungi ate kalina amagezi ate kaagala Uganda. Nammwe mwenna Tana is not enough. Everyone, every lady here must be a Tana. Every young person must be a Tana. Because this is only the beginning. Kati tutandika butandisi. Twagala tubasabe mukole statement. Musindike Tana mu parliament. Nga tagenze bugenzi mu parliament kunyumirwa naye ng'agenze okwogera ebizibu byammwe. Eyo egenda kubeera beginning. Kubanga yes, tamala okusindika Tana mulina abakulembeze bangi nnyo wano. Njagala kuba encouraginga mwenna especially the younger people. Mwesimbewo kuba ku LC1 LC2 paka ku parliament. Lwaki? That is the only way you are going to get a voice. Ate bwe mubeera n'omuntu wano ng'ayogera ebibaluma, respect that person and promote that person and support that person. Malira ddala nga mbagamba olunaku lwaleero sinze ngenda okubawa message yange. Maybe on another day nja kwogera ku Uganda empya singa nyingira mu State House ka mugenda kunyumirwa. Nze just emyezi ebiri egiyise nabadde wano ne famire yange ne tugenda mu Kahinga ne tugenda wa ne tugamba we have a very beautiful country. Singa nze mbadde president eno Kisoro yandibadde nga Switzerland. You have everything. We have everything we need. Abazungu baveeyo waabwe ne bajja wano balabe Kisoro omukulembeze ali mu bagamba singa yali ye nga yali mukulembeze nga tebamubba kalulu singa Kisoro nga Switzerland amanyiddwa nga ensi esinga okubeeramu ensozi ennungi. Kyekyo kyategeeza esingamu ebyobulambuzi ebirungi, esingamu emirembe, esingamu embeera y'obudde ennungi. Ensi gye bayita Switzerland efaananira ddala nga Kisoro. Kisoro emanyikiddwa mu kubeeramu ensozi ennyingi ennyo ezijjayo nnyo obulungi bwa Uganda. Wolaba umbrella wokola ki? Wolaba umbrella wokola ki? Wolaba umbrella wokola ki? Eta wano. Yayo watana. Ngamaliriza ddala nasaka kubavuka gumurakoze cyane. Murakoze cyane. Imana ibahundire n'abakunda cyane.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Kanse bingo budde kuba candidate waffe byonna agenda bibagamba. Mwenna mumanyi olufumbiro mbere nga musanze ratinga. Thank you very much, ladies and gentlemen. Introducing Honorable Sultana Salim. bafumbira kazi abakimbi n'abakimbi kazi ngaho people power NUP everywhere. Mwakoze cyane, mwakoze president wacu, mwakoze kutwakira uyu mwanya, kandi tukomeze tubashimira koko ukomerezaho na kuri kwa munsi koko ukomerezaho no mu box koko ukomerezaho. Abantu bagiti ba Kisoro, abantu ba municipality, bufumbira south, bufumbira east, bufumbira north na Bukimbiri, muraho neza murakomeye. Nje hano kubasaba n'ikishe bugufi ngo nyabona duhindureho mumpe amajwi ganyu kubera ndashoboye kubavugira, nshoboye kubarwanira, aya nihaye no kwihayo wayitayo sikwa no gupfa bikomeye, ariko ni ukwihaye yuko nakunze Kisoro cyane, kama nshaka kugira ngo mbavugire barwanire nanjye tugere ku mpaka. Igihe kirekire Kisoro baratwibagirwaga cyane kandi murabizi, ibyo baturaganyije byose murabizi. Ugiye mu amadwariro turi kubonabona nta madagara garimo, ni ukumanza bakwandikira ngo neze kugura mukuru kandi twishyura umusoro. Buri uko ugiye kugura umunyu, buri uko ugiye kugura isabune uri kwishyura umusoro. None nyabona ndi kubasaba twirwaneho nka Kisoro, twirwaneho tureke agasuzuguro bakadusuzugura. Muri kureba ibyo badusezeranyije mu kigo muri neza university yo badusezeranyije hariya ya John Kare Institute bashyizeho ibuye, na n'ubu iryo buye urishatse ntawe wanaribona. Ariko nk'ubu tutirwanyeho nka Kisoro tugakomera tukavuga ngo dushaka ibyo bintu byo baturaganyije, mukansindika mu parliament kaja kubavugira, atari byo kuzuza amapitene mu parliament, member of parliament mwagamo mutumye kuja kubavugira, atari kujya iriya gahora imyaka 5 yicaye ku ntebe ari kwakira arawensi gusa, ariko yakira sente gusa, ariko akagera akavuga akajya mu office zitandukanye kugira ngo agende aravuga Kisoro. Tumeze gute twifuza imihanda yatuwariza imiyobozi bana ururimi rusirutegeera naye ali mu kugamba nti ebintu byonna byonna ebyabasuubizibwa tewali kyali kikoleddwako. Ntegeddeko balina okuzimbibwa yunivasite wano n'ebintu ebirala, naye Kisoro esigalidde mabega lwa nsonga ezo. Abandi amabuye agenda ku twitch, umugore ugitinda ukubita hariya wabyara n'ubundi gutaye gwagera. Nanyabona ndi kubasaba duhindure umuco amajwi ganyu, nshoboye kubavugira, nshoboye kubakorera amashuri. Tuzavana ku mashuri, rebe yuko amashuri gagize ku mutindo, amashuri gabonye ibyo bifuza mu mashuri, abaticyazi barwanyeho buri kimwe cyose barwanire nka Kisoro. Nyabona dutumeye umukozi ushoboye kutuvugira, umukozi ushoboye kuturwanira. Reka tugutuma turi kugenda mu murongo gumwe, kuko iyo ugiye mu murongo gumwe uhora baragukandagira ku mutwe. Abafumbira n'abafumbira kazi n'abakimbiri mwese bene wacu, ibintu bimwe byo nzakora mumpaye ubushobozi bwanyu, nenda kujya gushyiraho centers iz'imyuga, kwigisha abana bacu imyuga, kuko muzi by'iki gihe iyo tuyirwanyeho ukiga imyuga nko gukora amasabune n'ibindi, ubu nta mirimo ihari. Ugiye hariya ku district kugira ngo uzabone umurimo, ni ukumanza watunga miliyoni 30, 40, 50. Niba udafite izo cyari Kisoro candidate wa NUP Sultana none kubera iki ari kubako byayogera
ali mu kunnyonnyola abantu byagenda okubakolera. Ababonye kuri Parish Modo ni bangahe? Ababonye izo sente ni bangahe? Izo sente zari zifite kubona umuntu wo hasi utishoboye, ariko bagiye barazangura bahereza bariya bishoboye, maze twabo hasi bakadukanira bakatwangira. None nyabona ndi kubasaba munsirenje kubavugira muri Bukimbiri 2006 bagiyeyo baravuga yuko benda kubaha Model Village. Model Village ni village ifite amarwariro meza, imihanda myiza, amashuri n'ibindi byose, ariko n'amazi. Ariko tuza kuja Nyabyishenya urebye ubu twabona turakindika amaziki, turakindika imodoka hari ahantu nyene abantu mukubonabona kubera tukirwanaho koko twirwanaho umunsireho ngenda ashoboye kubavugira. Buriya twagiye Nteko nta network bafite, nta muringoti wabaho koko, nta muringoti, nta simu. Igiti kigenda murabizi ni ibyo byo kuvuga ku masimu, ariko iriya bari kwibona nta na network bafite, nta mazi. Bari kubona umuntu ari gutambura urugendo rurerure kugira agere ku mazi, kubera koko tudahindura unaze mupapa ubushobozi bwanyu ukabakorera kaja kubavugira tubatsindikira umutumwa no kubabwira yuko twakoze iki, twahinduye nka Kisoro, yuko twabyanze kuko turi kureba ibyo bari kudukora. Kisoro ni imwe ku district nziza mu Uganda yose, nziza kandi Kisoro y'omu ku district engagga mu Uganda yonna, naye bakyali mabega nga district. Ikiza muri Kisoro mu Kaleba buri kimwe cyose kiza kiri hano, mu kureba abazungu bari kuva ino no hino bakaza hano, kubera izo sente zitagaruka mu bantu, zigakora imihanda, zigakora amashuri, zigakora amarwariro na buri kimwe cyose. So nyabona ndi kubasaba twirwaneho nka Kisoro, kubera nta muntu uzaturwanaho atari twewe. So ndi kubasaba uyu munsi iminsi 14 nyabona mugere mu kaboksi, ngewe uzaba nambara 6 itemba yo hasi. Ni kuwa 4 n'ejo bundi ntari kure. Ndi kubasaba ngo mungo mu mugongo niyo umbrella izaba iriho umwamvuri abasaba badde emabega we era batiika engambulera ekabonero kaliko. Ngeuzaba inabada 6 yepo ngeuzaba umikole wote so unyambe mbahirike wote. Ahandi mwakoze cyane. Tugiye kuba turi ku radio kuva saa 2 kugera saa 3 kuri Voice of Muhabura. Yabona mutumvirize ahandi mukigaye neza, reka neze president Pit akaji ekanawe mwagala kapera Nubian barashaka kapera. President bali mu musabayo kapera ekiro ebisinga tugenda byogera ku Voice of Muhabura naye abantu b'Ekisoro mweberere mu mwana Voice of Muhabura radio. President agenda kugera ku radio kiro cyane sawa 2 Uganda yonna. Voice of Muhabura. Look at the mountains, look at the forest. Mwetaga jasi kola ngudo za mwenga mubera bagagga. Mwetaga jasi kubaterereza amalwaliro n'amasomero nga mubera bagagga. Mwetaga jasi gavumenti bafaako era abantu abagendo bafaako yemwe mugendo berondera kennyini. Kati lwaki sibasibula kati ne bwentema. Banaye sound kansabe mbasibule mwebale kubeererako ddala, mwebalire nnyo, mwebalire ddala.
tujja kwongera okukomawo tukyali ne president ku radio tujja kubeera ffenna we radio bwetasobola kutuuka tujja kubeerawo tweyanza nnyo tweyanzeege tusaba tukome wano olunaku olwaleero mwebale kubeerako mwebale kusubscribinga mwebale kuweereza mwebale kulikinga mwebale weereza message mwongere nyiga notification button buli akagwayo obeere ng'olaba tweyanza nnyo tweyanzeege tusiima nnyo tusiimira ddala